Yes, sir. Afande DPC Mukono kupita kwa bantu jambo. Afande DPC Mukono This will be cheap. Will you now take that dirty one down there? When you know. Alamunya amazaliwa kama best Christian Maruni omwaka omuddo gw'emirembe naye ekisingira ddala obukulu twagala tuyica nga tuli balamu ffenna naye ekyo kitegeeza tulina okuba nti tukola ki twewaayo okuba nti tukireka naye nga naffe tukola ki tusalawo okuba nti tuli bulindaala ompuliriza Mukama yasinga gwaffe nati yasinga okumanya ate yatuwa obulamu n'otukuvu naye mujjukire nti ayamba oyo akola ki yeyamba oge bw'ojja mu ddwaliro ng'owulira bulungi kikulu nti ogezaako naawe okweyamba abasawo bakola obwabwe naye n'akola ki obwabwe naye katikiira nti oyinza okuba ng'oddayo ewaka oba okuddeyo ewaka ate ogenda okuddayo ng'abakyamu bakoze ki bayingidde ebintu babinyaze babibye ettaka baliyingiridde biki byonna atuli wano okulaba nti balaga nti tuli bumu nammwe era muba mutwetaaga enamba zaffe tugenda zireka kikakatawo okuba nti okukumira affe kyetusobola netujja netuba nga tukola ki tukuyamba naye ngaekisinga obukulu Uganda Police Force nga mukama waffe atukulembera Inspector General Police Amanda Basidi Akagaba atutumye okuba nti tubatuusaako obubaka buno nti abaagala nnyo ate n'ekirala nti obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu nga poliisi okukuuma abantu n'ebintu byabwe kyekisingira ddala obukulu ensi tesobola kubeerawo ng'abantu enkulaakulana tesobola kubeerawo nga obulungi bw'amateeka weebuli mukitegedde so tuzze gye muli okubalaga nti wetuli okubayambako okulaba nti kola ki tutebenkeza ebitundu byaffe se namba zaffe Nyegenye Steven ndi mukwasaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ebigambo byange byakubasabira obulamu obulungi bayibuli egamba nti nze Katonda wabo bonna abalina omubiri nti waliwo kinnema walema okubeerawo ekirema Katonda ku mubiri olw'ensonga eyo mbasabira omukisa mbasabira obulamu obulungi mu linnya ly'ekitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu on behalf of the medical superintendent, Dr. Hasiriet, and all the others, I found the DPC, all protocol staff. On behalf of Mukono General Hospital, as we are beginning to say and we come and support it. Out there, to the public, we are continuing sensitizing them. The major thing in this is that as the Uganda Police Force, we cannot secure people and their property alone. Actually, we do like 30%. So we implore everyone to come on board and we work together to secure our country. With those few... Amanya
Uganda. Amanya Nsereko Mukono, Hospital Administrator Mukono General Hospital. Olwaleero twegattiddwako baweereza bannaffe mu government aba Uganda Police Force Mukono Central Police Station nga bali ku mulamwa gwabwe gwa festive season awareness bagigattidde wamu ne community policing. Tubeebaza nnyo nnyini n'okutuyambako bazze n'ekibinja ky'abannaavu n'abalala bakulembeddwa DPC ne OC Mukono Central Police. Olwaleero batukyalidde batwetikidde obubaka bungi nnyo nnyini omuli ebyokunywa naye okusingira ddala bazze n'omulamwa ogw'okutukubiriza okwekuuma mu ngeri y'ebyobwerinde security mu festive season yene ya Christmas gye tuyingira. Wamu n'ekyo ate batuyambye nga bwe mugenda okubalaba mu kutulongoosezaako tukwasaganyiriza wamu okutulongoosezaako eddwaliro lino. Tubeebaza nnyo nnyo nnyini ku lwa boodi ey'eddwaliro lino, abakulembeze wano nga medical superintendent n'abalala n'abasawo bonna okutwaliza abamu. Tuli basanyufu nnyo nnyini ddala ekiseera kino okubeera nga naffe bannaffe abo batwegasseeko okutuyamba okulongoosa n'okuyonja eddwaliro lyaffe okubeera nga saavisi zeriwa ziri mu mbeera oba tuziweeredde abalwadde mu mbeera ennyonjo. Tubeeyanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala Uganda Police Force. Very good. We capture all this. When we are cutting the cake, people are supposed to be happy. Yeah. Who is counting? Somebody should come. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Tugenda kusanga buli omu oli mwebale nnyo, mwebale ddala Uganda Police Force batugabudde ekyojjulo ekya ssekukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala buli omu katutuuke awo wennyini w'oli. bava kukwata mu bicaafu emmanga eyo era abadde awayonjo tebakozeeyo bava kulongoosa olabulabe bava kukola nobayisa kivulu kyabwe nti basobola okukolagana n'abantu. Ennamba z'amasimu ze babawadde